Gw'ababaka 386 bali mu Paalamenti ya Uganda ey'Omuwendo balemereddwa okuweza omuwendo ogwetaagisa okuyisa ennongoosereza mu by'okulonda mu mwaka gwa 2015. Ku muwendo ogwo ababaka 224 bokka be babaddewo mu lutuulo olw'olwaleero olukubiziddwa amyuka sipiika Jacob Oulanya. Mu kuyisa ebbako lyonna ababaka balina okuweza omuwendo gwa bitundu 2 ku 3 mu lusomo lw'etteeka olwokubiri n'olwokusatu. Embeera enewaliriza Oulanya okusoma amannya g'ababaka ababaddewo nga wali 219. We have taken the roll call members present. We have a total of 219. Oluvannyuma amyuka Ssaabawolereza wa gavumenti Mwesigwa Rukutana takkiriza n'asaba abaliwo baba balina ngalo. Mu kubala ababaka abamu bazze olw'omuwendo ne gutuuka ku 224 nga wano minisita w'ebyentambula n'enguudo Engineer John Byabagambi asituse n'abuulira Paalamenti nga batabaddeewo bali ku mirimu egy'obukiiko. The committees, especially those committees which have been given permission to travel abroad, they should be recalled. Kino kibaliriza Oulanya okuyisa ekiragiro ndi mu lutuulo oluddako waleme kubeerawo bukiiko bwonna butuula nga ababaka balina okubaawo babaagala oba tebaagala. In the next 4 cities of this parliament, there will be no other activity of any committee of this house. So all members are directed to come and be in Parliament. Alagidde ofiisi ya kiraka wa Paalamenti ababaka bano abalina okuteeseza abantu waakiri bafefete yonna gye bali. I am directing the clerk to Parliament to issue notices in all forms of media to call members to come on Tuesday, 2 o'clock. We will be doing just this one business of taking the vote and seeing how far we can go with the constitutional amendment. The clerk therefore must make all forms of communications, including reaching out to members who are out of the country. Nampala wa NRM Paalamenti Ruth Nankabirwa asanyukidde ekya sipiika okulagira buli mubaka okweyanjula wiiki ejja ebbako ly'etteeka ku by'okulonda live mu ddiiro. Sipiika atukoze bulungi n'atuwa olunaku olwokubiri era n'alagira. Kino kibadde ekiragiro kya sipiika nti ababaka ba Paalamenti bonna abali mu kukola emirimu gya committees bakomewo bukubirire babeere mu Paalamenti ku lunaku lwokubiri olw'eggulo. Ababaka abalala bategeezezza nti bannaabwe tebaagala kukakibwa kukola nnongoosereza kubanga eganyulwa oludda lumu. Abantu bangi mu Paalamenti muno tibandyagadde bigenda mu maaso biyitemu kubanga bakimanyi bulungi nti gavumenti eyagala kukozesa akakodyo k'okugenda mu constitutional discussion ewanvu ennyo baleme kuteeka attention yonna ku mateeka g'okulonda. Ababaka bano bakulondawo obanga akakiiko k'ebyokulonda akaliwo mu saa kino kasattululwa oba nedda. Ababaka era basuubira okuba akalulu oba bazze koma ku bisanja nga bwe kiri mu minority report. Ababaka era bakulonda ku kyababaka okusala okuva mu kibiina ekimu okudda mu kirala ng'ebula emyezi 12 okulonda kubeewo obanga n'abeesimbawo ku lwabwe balina okukuŋŋaanya emikono 100 nga bateekateeka okuvuganya. Rachel Nakasi ne Matovu John be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Kubanga mu butuufu ababaka tebateredde. Ababaka balina emikolo mingi gye balina okubeerako.